Ndio gamba otya. Twakulabye wanise ekivulu tubuulye it's about what because wagambye all white every time twekyusamu. White party is about me and my fans coming together having a good time. Theme eya white just nagichooses tewali muntu atalina white. But ne wojjira mu red wo oba pink oba purple you're also very welcome. Kubanga ogenda kubeera out of place nga ffe tuvimbidde mu white ate nga gwe oli mu kibbulu kyo. But nawe osobola okujja. Party egenda kubeera ku Uganda Museum ennaku z'omwezi 29 May. That's the last Sunday of this month. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 VIP ne table ya mitwalo 5. Kuliko abayimbi bangi nnyo. Sinaba kufulumya bayimbi because sagala abantu bajje because of the artists. Abantu balina okujja because of Nimrod, Big Zazi. Looking on gwotaddeko abayimbi essaawa eno omuntu akyabatwalaganya bali babiri Sunna Ben ne Mbazira Tonny bo baakubye show essaawa ne kijjula nga tekuli muyimbi. Can you stand nga tolina muyimbi? The show is mine alone. Sina muyimbi gwe naayise. Abamu bancontacte nze ne bagamba bagenda kujja bansupporting. That is entirely up to them. People are coming because of DJ Nimrod. Ne Sunna Ben na Mbazira Tonny nabagambye bajje balabe ekibeera e Kampala. Nabayise bajje. Bajje balabe ekibeera e Kampala nga mikwano gyange ne badijja balaba bagenda kubeerako. But this part is entirely about DJ Nimrod. Tugenze mu kisaawe sagala bintu byakwekwasa mbu Nimrod otadde mu bbaala olwedde ebbaala nedda waliwo abantu abategeka shows mu bbaala olwedde ebbaala erina abantu baayo 100 oba n'ogitegeka Friday oba Saturday ng'olwedde ebbaala naye ekutte nedda. Uganda Museum si bbaala kisaawe simba bantu bagendayo kugenda out anti kati kyenzijjako tekyakola bulungi because it rained almost the whole day but still abantu bajja twali tulina abantu 2,000. If it hadn't rained twandikulokinze 5,000-7,000. So era tusaba Katonda yenna gyali ebintu abijjemu fitina okitegeera akwatagane ne Allah enkuba ereme ettonnya sagala kugenda mu balogo naye nga neetaaga ne maama Fiina actually bonna bakwatagane okitegeera maama Fiina nkunoonya noonye ne Seekaawo ekibuli oba wa then ne Katonda tuteese tugambe teri nkuba so sagala bintu byakwekwasa nga bwe ngambye sigenda mu bbaala. Abamu bakola shows mu mabbaala already mulimu abantu kino kisaawe si outing mujje bafaani bange nga twambadde white. The reason lwaki twambadde white tagala kuborrowinga bifaanani bya kivulu kirala nga ne mbagambe mbu kivulu kikino kyajjudde okitegeera abantu balina omuzoogo so let's put on white tubeere nga bino bifaanani bivudde mu show yaani ya DJ Nimrod. Abaana bano babataddeko pressure Sunna Ben ne Mbazira Tonny because bajuze ebisaawe nga tebalina muyimbi pressure emujuwulira. Tewali pressure bamaanyi bakabi okitegeera. Yes, bamaanyi ba DJ bakabi balina ekintu kyabwe abantu bakyagala nabo leka bakube disco okitegeera. Eyo challenge eri ba DJ balala balowooza mbu bakabi naye nga tosobola kwambaza muntu lugoye kujja kulaba show yo nga DJ nga ye okitegeera. So it is first of all it's a challenge ku ba DJ balala bali eyo and also tukole nnyo tubeere nga bo okitegeera batheming ekintu kyabwe bakuba ebinyaanya byabwe ababinyumirwa ndowooza ebisaawo mubiraba bijjula so kati naffe katukole ekintu kyaffe naffe tubalage mbu e Kampala fe abawamba fe abasinga. So many artists bavuddeyo nga bagamba nti no Sunna Ben ne Mbazira Tonny they are doing their thing bali kuba music wa wano nga bamugattamu ebinyanya but mwe abayita aba urban you're not promoting Uganda music mumulekawo ne mu promoting ate enseze. Ate kati even some of them are complaining that bali bateekamu ebigoma byabwe mu nnyimba zaabwe okitegeera. We as DJs have a way we play the music okitegeera. Producer ayinza okukola oluyimba nga nze DJ obanga Sunna Ben oba Mbazira Tonny alabye nga bw'anaayongeramu ekigoma oluyimba lujja kutambula okitegeera. Kyovula tukola extended versions kyovula ne videos olusi tuzikyusaamuko so that tukube ekintu abantu kye baagala. Yes, ezaabwe ziri clean zizannya ku TVs ez'enjawulo
but naffe tulina engeri gye tuzanya music owaffe eno, so si kwonoona nnyimba zaabwe but tugezaako spicinga up oluyimba so that tuluzanyira abantu. Baani? Ekindi bateekamu ebinyaanya byabwe, nze sibalinaako tabu nakuteekamu binyaanya byabwe kasita banga kirungi nnyo okuteekamu ebinyaanya Masaka nejjula n'okuba oluyimba lwa say any urban artist e Kampala oba Vinko oba Nuwaji n'omuteeramu ekinyaanya naye n'awulira oluyimba lwe n'atya. Yes. Okimanyi gye bujja abantu bayinza obbasaba bato urban versus binyaanyanyanya. Bwe banaaba bagisabye tujja kola kati tunagiteekawa because e Kampala fe abawamba kati ate e Masaka be bawamba. Okitegeera kyova olaba naffe omanyi bino ebintu oluusi byakulekerera. Okitegeera ba Sunna Ben bawambe E Kampala basokubawo. Basobola, yes, era bali welcome. Geno industry bafaani b'e Kampala si baffe, buli mufaani wa muntu yenna. Kyova olaba naffe tukola show tulabe baani abazze okulaba DJ Nimrod. Okitegeera naye nakola gundi Masaka mu Luweero oba wa Lwera alabe ani anajja. So bwajjuza eri nange tujjuze wano tulage bannamasaka mbwe Kampala fe abasinga. Kale tudde ku show wafunye ebbaluwa? Ebbaluwa ndi muzifuna, waliwo payments zenina okukola mu bank cause nali ne assistant inspector general police nansayiningirako nampa nebbaluwa ya requirements. So nabadde ku CPS ne basayininga kati enkya ngenda kukkira police station cause yetwala awo ku Uganda Museum. Then wali ebbaluwa yange ku Ministry of Health, KCCA, kwegamba bingi naye tulina obbikola. Nenga binagwa tetubere mu kwekwasa kwonna nti ekivulu kigenda. Ekirungi ekivulu ekyange kyakunyumirwa bunyumira. It's not political, it's not kyovula twambadde white, teri kibiina kirina white kya buli omu. So I don't think they will refuse. Bajja tuwa permissions and nina good relationship ne state ne community ne police. Nedda ne state ne police ne olaba bwe nakola ensobi era poliisi yanvaamu nenkwata ne bansibamukko but nina good relationship ne poliisi, siri muzi wa misango, nsuubira bajja kumpa permission tugende tunyumire. Myaka emeka mu ndongo? Myaka more than 10 years. Abagezi bayite nti DJ Nimrod emyaka gy'amaze mbajje bakuwa? Mbayise ennaku z'omwezi 29 all white party ku Uganda Museum okuyingira emitwalo 2, alabudde omutwalo gumu, emitwalo 5 VIP n'abagala okuvimba table ya emitwalo 5 kuliko ebintu ebijjirako. 29th Uganda Museum natalina white jangu n'ekitenje